Togenda n'otayagaliza muno n'oteekawo ekikulumu eky'amaanyi ennyo. Naye buli nsonga yonna tugikwasa Allah subhanahu wa ta'ala buli omu atumanyi. Ate alina pulaani yaffe. Yamanyi buli kimu kyolina okukola. So wawanike emikono eri Allah. Omugambe Allah omanyi ondaba gwe ninako obuvunaanyizibwa. Allah wange ntaasa mu kino tasobola kugaana kubanga yenyini yatugamba idiuni astajibu lakum. Sijja kuvuunula kule nyinka okimanyi. Ensi yechaye abantu bekuba masasi kakatoli yasuddewo office oba yagizize owenjeru era sebo nkozaayoza sebo weebale nnyo weebalire ddala kubanga mu buntu okumala ebbanga eryo yonna nga tosasulwa emyaka ena n'ogumiikiriza ate ogumiikiriza ne babeera nga tebakusiimye n'olwekyo kalimu kanku wakoze bulungi obutetta wadde okutta omuntu n'osalawo nogati kangende n'ebisumuzo nabo balaajaneko ekyo si kibi kyekisingako okusinga okutta omuntu oba naawe n'okwetta ate wano nzijagala okusaba tebamusiba takoze tebamusiba tebamusiba wabula buwuliriza nsonga ye ensonga gy'adayogera erimu eggumba gwe tosobola kukola n'obanja emyaka ena naye nga tosse na muntu mukama wo akuyitako bulungi n'agenda nadda n'akoma tobye na bintu sigenda kukkiriziganya nawe omanyi lwaki tosobola kusibawo ofisi ya gavumenti ng'ogitutenga amakaago olw'okuwulita n'ebisumuluzo anti yadde abanja era abanja gavumenti kati eyo gavumenti gyekirungi okulyaza amanyi omuntu emyaka ena kugamba nammwe ate mubeere feya